baradisi bakola ki batugaba yambako kubese cyo basinga okubeera aba confusing abantu baradisi mukyala wange yali alwanirira ettaka wano RDC w'emukono y'omu ku ba conflicting issues mu by'ettaka oyo w'emukono naye akyaliwo mukyala w'emukono mu siraamu genda omunoonyeze y'omu mu babbi b'ettaka. Lubalusewa TV mazima ku mazima naye olaba ebiriwo akaluka onyiro nyini wemba bakutani Nalukoola bakubye oyo noza bakubire munnamawulire munnafumira ko yimbura. You can imagine they violate batobole eddembe ly'obuntu tebaagala ayogera. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwebaza gwena akyatwekuumiddeko ku Lubalusewa TV amanyi aje Samuel program nsonga ku nsonga nate tukomyewo tusobola okuba nga tuyitamu ebyo ebitambudde mu ggwanga saako ne mu nsi z'ebweru kutawuliza awamu. Kujjukiza Moshi Media bebateekamu ensimbi banono nga bakugumba bifaananyi olina mikolo ki ku mbaga kwanjula kuyingira nnyumba olina graduation zizo notandisa okuziraba abaana batandisa okufuluma osobola okukwata Moshi Media namba ze weeziri awo osobola okubanga kuba ebifaananyi ebirungi emikolo gyonna agikola ate bana bagenda okwesimbawo akalulu kengedde osobola okukwata Moshi Media nekkolera ebipande by'omulembe. Jukira director wa yatugambye nti bayina offer nti bwobawa gwenge yesimbyewo candidate basobola okuba nga bakutimbira ebipande byonna mu kitundu gy'oba weesimbye bwe ba constituency yonna bagitalaga nga bagibunya bipande byo. Okay, tubeebaza mwenna abatugoberera tusiima nnyo nate tukomyewo ne Musumba agenda kuba tweyanjulira buto tusobole okuba ate nga tweyongera producer soko omumpe yeyanjulira abatulaba ate tube nga tutambula tugende bwetyo maaso. Musumba tutandise okulaba nate ku Lubalusewa TV. Nange Sebo Haji ajje weyanjulira abatulaba mukama waffe yeebazibwa abooluganda nga siraba kweyanjula mbadde nsaba atusooka okusaba kubanga mu byonna Katonda yakuuma era naddala wano mu Uganda we tuli kati tuli ku masa ya Katonda mu Uganda tuli ku masa yani ya Katonda bwe bucyango ga mukama yeebazibwe. Katonda affe twagala okwebaza kubanga obukeeseza nga tuli balamu era tumanyi nti gwe akuuma gwalabirira gwaliisa gwajjanjaba era gwe saawo ebiro obudde ne bukya obudde ne buziba. Kale tutuno tuzze mu maaso go kkiriza ebigambo bye tugenda okunyumya n'abakulu bano kubanga bikwatagana ku nsi yaffe era bigenda mu nsi yonna abantu okubiwulira. Ebigambo bino bibeeremu omunnyu ogw'ensa kubanga Ebbayibuli ega nti omunnyu bwe guli ggwamu balirungamu munnyu nabaki guli wagutusa okusuulibwa
Nolwekyo otubeere Mukama buli kyebyo twogera naye birala abantu abalala bye bwogera ne bye bakola mu ggwanga wano bibeeremu ensa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Musumba wo wennyini. Oŋŋambye okweyanjula nze Reverend Bobsonmusamali abooluganda era ndi omusumba w'obusumba bw'Ekiryagonja ate ndi chairman w'eddembe ly'obuntu sebo mu Kawempe division. Gwe chairman w'eddembe ly'obuntu? Bwe baba bakutulugunya ndi chairman w'eddembe ly'obuntu mu Kawempe division yonna. Nze akulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu Kawempe division. Ate era nga Kawempe yesinza okubeeramu okutulugunyizibwa. N'olwekyo bwe mba njogera abooluganda mu ntegeere bulungi. Njogera nga omusumba ate njogera nga chairman w'eddembe ly'obuntu. Awo wennyini abantu eddembe ly'obuntu nga balitaganjula balitawaanya. Eddembe kintu kigazi nnyo. Kigazi bwe nakubuulira eddembe tetusobola kumalako ensonga y'eddembe ly'obuntu. Naye abantu batulugunyizibwa mu mbeera zonna. Bonna dda mu maka abaami batulugunyizibwa. Nga batulugunya abakyala batulugunya abaami. Tekisoboka nabyo kyeki. Abakyala batulugunya abaami okufa obufi. Naye olwokuba nti abaami tebalina bwogerero. Abaana batulugunyizibwa. Abakyala batulugunyizibwa. Ate era bw'ovaayo n'odda ate mu by'eggwanga eryaffe. Opposition yonna buli ayogera ku ky'okukyusa gavumenti eno oyo mulabe wa gavumenti. Era bangi batulugunyizibwa. Opposition watulwakabaawo wano juzi nga tuli wano service ez'okusabira Besigye n'abalala tewaliiwo. Naye oluvannyuma lw'ebyo walaba ebyaddirira. Naawe wennyini nga tulikyali abakwata abavubuka nga babakwata babayingiza drone. Ekyo tekikontana n'amateeka. Kikontanira ddala n'amateeka. Eryo si ddembe ly'obuntu. Ffe nga abakulira eddembe ly'obuntu okwo kuba kutulugunya ki? Bantu. Toli supposed even nakusemberera muntu ng'ali mu maka ge n'otandika okulingiza mu madirisa akola biki? Awo n'oba oli ku ddembe ly'obuntu. Oli ku ddembe ly'obuntu otulugunya omuntu. Lwaki omuwuliriza byakola mu maka ge? Ali mu maka ge alina eddembe lye. Lwaki gwe ojja n'omusibako n'omuganda omuga nti nali ngendako awo ng'amagye ne poliisi bangamba genda. Kwegamba nga abantu abaali bajja mu kusaba babakugira baleme okukola ki? Okujja okusaba. Onaasirisa bano amayinja gajja kukola ki? Gajja kwogera. Yagamba nti bw'onoosirisa bano amayinja gajja kwogera. Gatya? Ati kyeyategeeza nti aboogezi bangi tojja kusobola kubasirisa. Nti bano bwe basirika bano booliko batono nnyo kwabo abajjudde abajja obulumi. Bano batono nnyo kwabo abajjudde obulumi. And you'll never manage to close them. They will still come out because they are fighting for their rights. Ate bagamba bw'otulugunya nnyo omuntu atuuka ne yeekyala. Onyiga ennyindo n'evaamu omusaayi. Yes. Kati those who are oppressed are more than those who are talking. Those who are talking are the few. But many are oppressed, many are neutralized, many are frustrated. Abanyigiriziddwa bangi okusinga bano aboogera. And moreover, for us who are talking, we are even talking on behalf of those. Fwe twogera ku lwabo. Kati nabadde mpuliriza ka WhatsApp akamu. Omusajja yali mu magye. Aga Uganda. Ng'avuga ennyonyi. Era nga one of the best air pilots mu Uganda wano. Baamukwata. Baamusiba ku bisango. Bamuyita Ankunda. Baamusiba pilot wa Uganda mubajje. Pilot wa. Yasaba n'ebigambo.
bamusiba even neyo mu magye waliwo bangi. There are many who are languishing in prisons, in cells. Kyogamba nabo gye bali. Very many soldiers who have been arrested are imprisoned, are languishing in cells. And nobody can come out to speak for them. Musumba. Nze bwe ndaba engeri abakuuma ddembe bano engeri gye batulugunya mu bannayuganda, gye bakuba mu bannayuganda, ndaba nga babalaga nti bali mu mirembe gitayikanika. Nedda. Balina ekigendererwa. Yes. Abo balina ekigenderera. Bagala babakube nnyo mu ekyawe. Abakuuma ddembe kye babakube mu ekyawe. Kakube kubanga oli kusaaga busaazi. Oganye okuvaamu omulamwa. Osaaga busaazi byokola naffe tubiraba. Era naffe bwe tuli tulumwa naye muli kusaaga buki? Busaazi. Come out. If you are to speak, speak loudly. Wogera bwogezi kubanga oyagala kulya. Speak loudly. Boba wakuvaayo viirayo ddala. Eggwanga liri bubi. Musumba. Wangise. Wali wakava okusabira Dr. Kirabisizza. Akyalemeddeyo nno mukwano gw'omukomera. Ajja kuvaayo. We trust God. We trust a living God. Nti ajja kufaayo. Nze nakugamba wano. Nkugamba nti emyaka 1000 lwe lunaku lumu mu maaso gaani ga Katonda. Katuyinza okulaba ng'esaala erudde naye terudde. God's work is perfect. Katonda talimwa. Akwata mpola. Ate era waliwo ekigendererwa. Katonda asaawo ebintu ebimu. Ateekawo challenges. Yes. Waliwo Katonda kyateekateeka. Naye ng'asaawo nga waliwo kyagusa. The imprisonment of Besigye may be God's plan of restoring the country. Kisoboka. Nga jase yo kigezo. Afire mukomera. Kiki ekiyinza okubaawo? Musumba. Ambadde ganti bwavaayo. Twalabaka bakuuma ddembe nga balumbye ekitebe kya Nuupu. Ne bagenda ne ba tukiyite tutya kuba tebakifuuza. Tewaliwo. Bakiwamba. In actual sense bakiwamba. Tewaliwo wadde nti kubanga waliwo zibayita search warrant. Bazze ne bakugambako nti tulina okujja okucekinga ewuwo. Naye ennaku zino amateeka maweebufu bwe gatyo. Ffe nga abakulira eddembe ly'obuntu tulabira ddala nti abantu abali mu gavumenti be basinze okuviolating eddembe ly'obuntu. Yes. Be basinze okutulugunya abantu. Olina obuyinza ki obuyingira mu kitebe ekya Nuupu nga tebaliiwo oba ne mu maka gange? Olina buyinza ki obujja okunkwata nga tolina arrest warrant? Naye si mwene eriwo kyebakola kyebaagala kyebakola bayingira buyingizi ne bamenya. Kati baviolating eddembe lyaki? Ly'obuntu. Okuyingira mu Nuupu ne bakyankalanya systems zaabwe ne bajjamu n'ebintu byabwe. That was wrong. Naye nga bwali busungu olw'ebigambo ebyayogerebwa ku olwo. Omuliro ogwaliwo ku olwo kakati gavumenti eno gyerina kiki? Teyagala abantu balina eddoboozi erimu. Kati bwe balaba Mugisha Muntu, Lukwago, Igrit Tulinawe, ne balaba Winnie Byanyima, ne balaba Winnie Kiza, ne balaba Bobi Wine, abo bonna nga Bobi Wine abakuŋŋaanyiza n'abasse kimu. Ne bagamba nti bagala nnyo ng'opposition naye yes, they want to divide you. Every leader who wants to rule always take this divide and rule.
tabula ofuge bwofuge yes tabula ofuge FDC baji neutralizing baji tabula era ogira katonda nandala mafabi ali ludawa tulaba mbali achayogera nandala mafabi atono simanyi inginiani wa gundi wa FDC akulia FDC gundi yani amuriati aliwa aleta vayo kwogera naye wano okulonda bamutulugunya okujjako nga tagenda kudda naye bajja kumutulugunya kakati opposition yonna nze nabagamba if you want to take power get united, don't look at the positions. Temutunuulira anaafuka president, anaafuka minister, anaafuka MP w'egindi, anaafuka MP w'egindi. Tutunuulire the strength of the people. Bantu bali kwani ani gwe bakkiririzaamu side eno, ani gwe bakkiririzaamu side eri. Let us now struggle to overtake the leadership. Bwe tunaamala okufuna obuyinza nga bumaze okudda mu mikono gyammwe, mumaze okufuna obuyinza obwo, kakati mutule ku mmeeza tugabana tutya. What is the way forward? Ekyo nganda bange ekirooto ate ebigambo ebimu bwe tuba tubyogera birakanga ebirooto naye bisoboka goboga nti kirooto njala nkubuuze mu myaka gy'ekinaana nali mukulu wewaawo nali sironda naye nali ntegeera taata wange yali munabyabufuzi nnyo waliwo UPC nga y'amaanyi President Museveni ono yagira mu UPC y'omu ku bajaasi abayekera abaali mu UPC y'omu ku bavubuka abaava e Tanzania okuyingira wano ava Tanzania be bamu abalina ekibiina kye bayita Frelimo ky'e Mozambique era yakulembera ekibinja ekyo okuyingira wano e Uganda najja wano ne batuula bwe batuuka wano ne batandika nga bawambye gavumenti ya Amin kyali tekisoboka wali osobola okuwamba Amin wano Amin mama kubiriwo Amin nga tusobola kuwaguza Amin niyo laba bawaguza Amin ne bajja bayingira wano ne bawamba Museveni bamuwa kya defense niyo lwokuba nti yali tayagala n'asalawo n'ateekawo ekibiina kye bayita UPM. Mu kibiina kya UPM era nze mbeewunya bwe baga nti ono Bobi Wine talina maanyi, kasajja kalenzi kato tekalina. Museveni yafuna omubaka ogu mu kibiina kye ekya UPM. You go back to 1980. Omubaka ogu ate ku nkomerero n'atusesa ti babbi naye yagamba kwe babbi akalulu babba kaani obanga ye yafuna akalulu kati omubaka atya abantu batera kukayita akalulu naye tekaali kalulu yali mubaka omu bali bamuyita naani Mwesa ate nga n'oyo yajja olwokuba abantu baali bamumanyi tebaamulonda kubanga wa UPM baamulonda ng'omuntu olw'ebyo by'abakoledde mu kitundu kyabwe naye olwokuba yagira mu kaadi ya UPM in actual sense yene kiba kitegeeza ti President Museveni teyafunayo kalulu ng'ekibiina naye Bobi Wine awangutte wano Buganda region yonna ne mu bitundu ebirala ne mu north ne mu west. You can't take that person as a simple person. Dr. Besigaza awangula wano obulunde babusaanira kugaa nti babukyusa babukyanga babukyanga bwe bati ate babukyanga kiro ongamba ti akalulu akava Karamoja katukaano misana akalulu akali wano mu Kampala ku nnyindo ya Electoral Commission ne kamala ennaku 3 tekatuuka oba bangi batya ate population system kakati always a military government bwetyo bwekola
This is just a matter of just camouflaging us. Tetubeeranga na kulonda kuli democratic wano mu Uganda. Tekisoboka naawe. Kwali kubaddewo? Okuva biri twalabe twalonda biri mukaga biri. No democratic government here. This is our dictators. Dictators. Muno mugwanga Uganda. No Uganda. We have dictators. We don't have democratic government. They impose on us what they feel like. Nali ku electoral commission wano yajjane Kawempe. Bagamba bateka. Naye olaba ebiriwo. Akaluka onyiwe nyinyi wemba njagala. Bakutani Nalukoola bakubye oyo. Noza bakubye munna mawulire munna fimira ko ibura. You can imagine. They violate. Batobole dembe ly'obuntu tebaagala ayogera. Musumba. Bakuuma dembe bana abajja beesabise. Chichi lwaki bantu baagala bantu kuba. By the way, I'm so sorry. Nti abamu bano n'abeesabika si bana magye. Bali kukwata abavubuka mufwe. Ne babatwala eyo ne babawa ssente. Ne babambaza uniform. Ne babaleeta nga babataddeko obukokolo. Abaana banoonyeza omuvubuka omu nga ddala jeje yenyi bw'omulaba nga si papa. Si papa munamagye. Naye omwe yali ayambadde kakokolo awo ku Nopu wetwali awo. Nga bakute n'emiko. You can imagine abantu bannamwe ne mukwata waya z'amasanyalaze ze mukubisa abantu. Is that human? And shall we just keep quiet? Nga abantu batulugunyizibwa. Omuntu okukuba waya y'amasanyalaze eji n'agikukuba ku mutwe owulira otya? Kiba kibi. Ofundako n'akukubye esasi. Kubanga waya y'amasanyalaze emubweti ekuluma n'ekutuuka ne mu bwongo wansi. N'owulira nga wenna oli paralyzed. Okiraba? Kati mu Uganda unless okutulugunyizibwa nga kukomye tugenda kufuna abantu abalalu bangi mu ggwanga lyaffe. At the end of the day tugenda kufuna abantu ebitundu nga 5 ku 10 balalu. Mentally disturbed. Olw'okutulugunyisa kwe bayitamu. Buli agenda mukomera n'afuluma. Oyo aba alina ekitundu ky'omutwe ekikyamye. Buli walaba n'egundi gye bamuyisaamu agenda okudda nga si. Avaayo nga si ye muntu. And takes a long time to recover. Musumba, nalabye Nalukoola nga amaze okwewandiisa. N'alangirira nti agenda kuŋŋaanyiriza wali ku kisaawe kya Mbogo e Kawempe. Abakuumaddembe tebamukkiriza. Kyokka olunaku lw'eggulo nalabye omukyala wa NRM Nambi. Ate yasobodde okugera n'akuuma. Bulungi nnyo kati kikulaga ki? Nga ndaba alina abamukuuma. Kikulaga ki? Era nze nagamba chairman electoral commission mutegeka byakulonda. Mwe bennyini mu aba deploying amagye. N'ebitanka ne mubi deploying ku buli polling station. Omukyala no yabadde na kugundi ku tractor ngitambula mpola jamu n'atukwata. Kati already akalulu katandise okubbibwa misana. Tolooza ndokubba akalulu kiri mu box yokka. Akalulu bakabba from day of what? Nomination. Kubanga bwe mmala okubeera nga ndi newandiisiza I have the papers of the electoral commission. Enzikiriza nti Mbani na right okutandika okuba campaign. True. From the day of my nomination. Naye bw'otandika okunkugira to limit me kiba kitegeeza olinga nziba kati. Musumba ekyantiisizza nti olaba munnamateeka Nalukoola akwatibwa n'akubibwa olwo ffe bannayinki. Tulaga waffe abatalina kye tuli. Ffe tulaga waffe abatalina kye tuli. Ffe twakulanga tutya nnyo balooya. Omuwe ekitiibwa. Looya omuwe ekitiibwa. Asomye. Yes. Asomye ali munamateeka.
ne bw'aba asobola okukola nalabye abaana baabwe ebike obukookolo nga bamukuba engwala and those are illiterate guys. Those guys are illiterates. naye bali okusika bateekamu kintu naye njagala mbategeeze obudde bugenda kukola ki bunaatera okukya. nga leero ebukedde Bayibuli bwegamba ekiro kiyise obudde nga leero ebukedde obudde bunaatera okukya. Kale twambule tugenda mu biseera bya kisiibo. Ekiro kiyise obudde bunaatera okukya. Kale twambule ebikolwa ebyekizikiza twambale ebyokulwanyisa ebyaki ebyomusana. naye abantu bano tebalina kisaba ku maddembe. Bangi bakolera ssente balina ababatuma. Abamu bano abaana tebazaalanga ku baana tebamanyi bulumi bw'abaana. Be bavubuka abali awo abali hopeless tebalina kye bali nabo ensi bamaze okubakola ki okubanyigiriza. Bwe babawo omutwalo gumu genda okuba oyo emigo n'akukuba emigo egikutta. Twalina abasajja wano abanyigirizanga Dr. Besigye. Omara aliwa kati olwaleero Omara avaayo agamba munsonyiwe. Even the government can't even provide medical care for him. Omara eyagenda nga waka wa Dr. Besigye n'amugaana n'ofulumu. Olwaleero the government, the very government he worked for can't provide. Can't provide medical care for him. Naye Dr. Besigye yali alwanirira ani? Yali ayagala social services nga medical care enungi mu bantu. Social services nga amasomero mu bantu. N'ebirala bingi. N'olwekyo obanga omusajja yasobola okukola ki? Yasobola kumugaana. Olwaleero asuubira ki? Kiyali alwalira tono kyakaabiramu. Ate kati kyalimu. Kyekati yakatandika okumanya nti and that's why these people are coming out. Mutusonyiwe, mutusaasire. Babasaasire ki? Ebayibuli egamba ebiro by'obutamanya Katonda teyabitunuulira. Naye ategeeza buli omu waali okwenenya n'okulokoka. Olabanga embeera eneesobola okukyukamu kuba olaba mu by-elections z'ekawempe etuusa okubanga efaanana etu ate mu kalulu kali. Ate kakati nze nkugambye kana akalulu k'ekawempe is just a formality. Sikasuubiramu nze birungi. These guys are going to fight by all means. Abantu mujja kulonda era abantu b'ekawempe nsuubira tebayinza kuwa muntu mulala akalulu. Era bajja kawa opposition oba Nalukoola. Naye katulinde tulabe kinavaayo. Olaba akekayuga bwe baali balonda omukyalo ow'ekayuga yawangula akalungu wa LC5 bakola batya nakidde bali mwerabidde n'erinnya. Naye omukyala yawangula akalulu bulungi nnyo. Bwagenda okeera ku makya nga bayenera mu be bacacyanca ng'alina zipulasita nga yalina bakubye oyo. Omusumba wanjitaata nalabye embeera gye tuyitamu simanyi ogiraba akasana. Edda we twasomeranga Bayibuli siga we twasomera wabula Bayibuli bwe tugisoma tulabanga nti obubaka Mukama Katonda yabusindikanga n'abuweereza abasumbanga mmwe n'abuweereza bannaddiini naye kana akasana akatuuca bwe kati mmwe temukalabanga message eva wa Katonda. Manyi Katonda alina ebintu bingi byaleeta ebyokuyiga. Naye olwokuba nti Setaani atuzibya amaaso n'okulaba tetukola ki? Tetulaba. Birina amaaso naye tebiraba. Birina amatu naye tebikola ki? Tebiwulira. Birina enyindo naye tebisa. Olwaleero tewandibaddewo muntu akyayogera, especially here in Buganda and even all other regions, nti awagira gavumenti eno eriko. Olugambira? Omuntu wano mu Buganda tewandibaddewo akyasutuko kuwagira gavumenti eno eriwo.
kubanga ebyokulabirako bingi ebizze bibeerawo nga nalabye abantu ku mukyala wa NRM kubuulira tewandibadde olowooza bonna Katonda aleeta ebintu ebyokuyiga bingi naye tetukola ki tetuyiga. God is teaching us. Uganda has sinned beyond. Uganda eyiye omusaayi gw'abaki gw'abantu mungi. And God is speaking to us. Katonda atwetaaza tukyuke tutunuulire kiki kyatukola ki kyatugamba naye tuli mu byaki mu byabufuzi. Abali mu byobufuzi tebatulengeza ensi gyeraga. Bani bali batuyigiriza n'okutuyigiriza okusimba emiti okusaawo embeera okulabanga naye olwaleero tewakyaliwo ebisenyi byonna abyo biyingiddemu ababikozesa abazimbemu amakolero baki bavaawa ba investor bavaawa batuteeka mu nsimbi tetulina kitongole kya nnema wekiri kikozesa sente z'omuwi waki zikola ki naye ba investor genda wano bokirira wano n'okkirira nga agenda esangaawo mu swampu yennyini bataddemu amakolero waliwo avaayo genda wano nga dda wano nga tonaba kutuuka Kawanda ekyemanga wano waliwo ekolero liri awo simanyi lya Munnyo simanyi lya Buveera nga ku poliisi awo poliisi weteeka gundi banema tebaliwo ani yateekawo amakolero ago kati bagezaako kwonoona butonde bw'ensi naye nga ababwonoona bali mu system of the government era banene oli ali mu nnema tayinza kusinga amaanyi ono aguzeewo oba atuttewo ate batwalawo nabo wabwerere tebasasula na sente but kino Katonda alina kyatuyigiriza n'olwekyo tusabe. Musumba kati nga gwe aludde mu mbeera eno gye tutambuliramu azini nti walabako ku bakulembeze ab'enjawulo nze mbalaba ffe unfortunately twakalabako omukulembeze omwaka aje muva mwogere omwoyo mmwe mumanyi ebyemebega bw'otunamu ebyemebega n'ebyakati gwolooza biki President Museveni byakoledde eggwanga lino ebisinga ku bali abaaliwo be mwalabako biriwa ffe tetuyinza kugamba biriwa nabwe twebuuza biriwa ne batugamba nti alese eddembe edda tewaliwo ddembe alese okwebaka edda temwebaka nga mumwasibanga eddembe liriwa abantu tebakyafa abantu tebakyawambibwa abantu tebakyatulugunyizibwa and this more worse hey kutulaba abantu bavaayo babanja abaana baabwe edda tebababanjanga saalabayo gavumenti abantu gye babanjiza abaana baabwe ng'eno saalabayo gavumenti eyali evuddeyo mu kulonda tikubaddewo ne bata abantu live babakuba amanda misana bettuku nga bwe baba ku bajuzi wano mu kulonda okwakago wa ndagaayo sali yeri kyovula mbuziza gwe ate kakati gavumenti ya Amini yaliwo gavumenti ya Obote yaliwo gavumenti ya Tito Okero Lutwa yaliwo eyani yali etulugunyiza abantu kyenkanidde bwebanga yabatulugunya ani kubanga n'abakulu bano aboogera yatulugunya nabo baalimu mu gavumenti ezo baalimu baze batambulira ate nga batambulira mu magye ate mu bifo eby'amaanyi kitegeeza be baba batulugunya be batulugunyanga ate abafaana e Luweero who accounts for them who can account the people of Luweero era njagala ondage ng'ogyeko from 1980 nga President Museveni agenze mu nsiko ndagaayo emabega eyo obuwanga bw'abantu mu kitundu ekimu abaafu abenkanidde awo bwe batyo nga bano abaafu wana e Luweero. Obote was a civilian president
Atakwata atamanyi na piso we bagikuba. Yali tamanyi wadde. Obote was a civilian president. Kakati abantu oba batulugunyizibwa abantu battibwa ana abatta. Katulugende mu bya nkulaakulana. Mbuziza kiki ekyenjawulo ekikoleddwa. Amini yali omusiru ataasoma. Yazimba amalwaliro agafaanagana mulago mu Uganda wano. Genda Iganga, genda Mbale, genda eno Emityana, Masaka. Ojja kulaba amalwaliro gonna nga gafaanagana gazimbibwa gavumenti yaani. Ya Amin. Era ne gamalirizibwa gavumenti ya Obote. Amin gwe tugaa nti yali musiru. Ye yaleeta wano ennyonyi. Ennyonyi zajja zisitula abantu nga za migugu. Ne bakomekereza nga bazifudde ezaki passenger planes. Amin. Olwaliro after 40 years twakaleeta Bombardier 2 oba 3. Kakati Amin Obote n'obukulembeze obwaliwo bwasobola okukolagana n'abazungu ne baleeta eggaali y'omukka. Kati eggaali y'omukka yali weeri. Fwe twatambulanga mu ggaali y'omukka okuva Mbale okujja wano e Kampala yavanga Nairobi Mombasa negenda paka Kasese. Bano bwe bajja tebagijjaawo. Omanyi headquarters za ggaali y'omukka kyezikola kaakano. Nyina we nalaba ondabawo kati bakolerawo driving license permit size bagabira. These zaali headquarters z'eggaali y'omukka. I heard my brother was a police officer. Wenga tubeera omwo eggaali y'omukka. Twalinanga ebbaasi za gavumenti UTC Peoples nga zitambuza abantu ku ssente buki butono ennyo. Ndagaayo kati ebbaasi ya gavumenti wano eriwo. Twalinanga cooperative societies. Olwo tuli kwogera emyoga simanyi biki. Abantu bali organized, very organized. Nga balina cooperative societies. Mengo cooperative society. Na walala Kayunga eyo bazirina. Embale bazirina cooperative societies. Genda wane Kawempe we wali headquarters za societies companies ezo zikube mwanyi ezabulingeri societies ezo neza pamba. Nga abantu bekolamu groups zaabwe bekola. Olwaleero teziriiwo zonna bazibba mu ssente cooperatives ezo ne zifa. Olwaleero batugamba emyoga tegitegeerekeka. Bwogerayo emyoga yambala yero. Okuzifuna olina okwambala yero. Ate olina okwogera slogan emu NRM. Ate bati lwaki tebikulaakulanya? Obanga baze kulaakulanya abantu. Zina tulira wano minisita Nabanja. Tituleese sente ziri wa mutubuulire mutwage gye ziri. Fwe twagala kuzifuna. Where is that money? Because we are ready. We want to borrow that money. We want to use that money. Sawa money. Ziriwa. Nabanja lya yogera wano nga achina abantu. Tulese sente temwagala kuzitwala kwekulakola. Tujja kuleeta police ebatwale muzibu. Nga sawa minister bwagamba. Bwayogera. Panaki. Naye ziriwa gwali ofunyeyo ku sente. Oba muganda wo. Oba kukyalo kyewammwe parishimodo bameka bakazifuna. Omanye emitendera egy'okuyitamu okufuna parishimodo. Nakole empapula naye nga ba. Nono tuzagale wazifuna. Nga buli wento alayo bangamba ate gwe tofulumidde mweno group. Group egenda ofuna ndala. Wolemedde okwogera slogan gye baagala. Yogera slogan gye baagala. Nabanya litambulanga wano n'ebiveera. Nagenda bibasa. Is that the way we can run a government? Tolaba nti sente ezo awo nyini. Tola nti sente ezo ze bagenda bagabira abantu ziba tezina kiziyamba abantu. Ate ziyamba ki? Kuba omuntu ayinza okukula nga ayagala kuweebwa. Ziyamba ki? Bebawa ababagoberera nga bayimba. NRM. Oye. Babagoberera. Naye batunulira if they want the country to develop. Batunulira abantu abali serious mu investment. Baba pushing. Abantu bano
basobole okuleeta bali babateeke muki mu business eno mpa ekyokulabirako eruweero wano ekayunga wano waliwo abantu balima enanasi pitirifu lwaki tebaddira abantu abalimi b'enanasi ne babakolamu group ne bateekayo factory eyo abantu abo bennyini ne bagimanaginga bwe bagimanaginga ne basobola okufuna bano kati bano abalimi enanasi bajja kuzireeta muli ate bano n'abaana bo abatalima nabo bajja kujja muli nga basobola okukola ki okufuna akatale as a result tujja kufuna juice value added what products okuva mu nanasi kati bwe tumala abantu bajja kusobola okubeera nga bayingira mu kino Musumba kyemanyi tubeera mu makanisa mutera okuba nti mubuulirira abafumbo kyemanyiza komiti gyeziri nga mubuulirira ku bafumbo bw'ebityo twatandisa nonga nti n'abaami batulugunyizibwa mwenga amakanisa mukozeewo ki ffe ng'ekanisa tukoze kinene naye omanyi ekanisa ngazi ffe tukola ogwaffe ne tukulekera ggwe ng'omuntu naye ffe ekanisa kye tukoze kwe kunoonya abaami n'abakyala abali eyo abaafumbirwa oba abaagala okufumbirigano oba abaafumbirwa kawundo kakubyeti disa ne tubaleeta ne tusaawo enteekateeka y'emisomo bwe tusaawo emisomo ne tubakkirizisa bagattibwe ne tubawa lectures nga tebanaba kugattibwa bamanye kye bayingiramu bwe tumala ne tubagatta bwe tumala ne tubassa mu bibiina by'enjawulo ebibayigiriza enkyana ki naggulo Mothers Union, Fathers Union, CWF, CMF ebyo ebibiina byonna birimo ethical codes ez'okuyigiriza abaki abakristaayo engeri gye balina okutambulamu. But the challenge is the population is high. For abakristaayo tukola okwaffe naye disaster eriwo yeri mu Pentecostal churches. Tebamanyi kye bakola. Bo baba bagala kugattibwa bajja mu Anglican Church. Ate lwaki? Kubanga eri tebalina biwandiiko. Bakola biwanyi. Eri bagatta biwanyi. Tebalina valid documents. Era babagamba bewandise wantu bewandiisa. Kati abo bakola bukozi ku ceremonial activity ne bagatta ne bakoma. Ffe tugatta ne tuyigiriza bali bagatta ne bakoma. Kati obwo obumulumulu bwolaba obwo violation era olaba genda ewa Bujingo olabe ebiriyo. Ali Bujingo abadde ali awo nga akuba mukyala we gwe yazaalamu abaki abaana olwalero agambye bantu abenjawulo balwanirira eddembe ly'obuntu ba-activists abo bantuukiridde era kati neenenyeza mukyala wange but all after this havoc bwe yagambye yakazibuka amaaso naye kakati oswaza mukyala we ekyenkaniddeawo n'ogamba enkyamukomewo mufuka omuntu omu ebyo ebiwundu bye yateeka ku mukyala we asobola okubi ne ku baana be asobola okubiwonya biwundu binene ate anaana akkiriza anaana ategeera nti ddala weetonze ddala kati weetonze okomyewo tutambule yakyovula kati nze sitatera nze kati mu bulamu bwange nekiririzaamu zekka naawe enkwekengera nze atudde nawe ompanga percentage ki wanga simaze naawe ebbanga sinsobola okumanya kituufu era sobola kuteekawo omukono gwange ndi guteme mumanyi oyinza okubanga oli mbega nga najja kubega wajja kumbega nzolwakuba sifaayo manyi nti usumbanga wekengera waliwo kato nekengera kubanga mu nsi muno kati naddala mu Uganda
tolaba bulabi muntu nomalaga mukkiririzaawo. Trust yourself rather than trusting what? Somebody. Kubanga abantu betu trusting, even oline bwabeera mukyala we. Ewabeera mukyala wo, tozoba mu trustinga kikumi kuki? Oba mwami wo. Wolabye obufumbo bucyankalana, abantu banoonya bunoonyi ssente mu bufumbo. Njagala omusajja ng'alina emmoroka, alina amaka, ekyapa mu ngalo. Njagala omukazi ng'alina amaka, alina emmoroka, alina ekyapa, nze ndina driving permit. What type of marriage is that? Ayagala kujja ng'avugirawo mmotoka. Ye ajagala kujja kuvuga mmoroka. Goolo ye. Abantu babakoye obwavu. Ate kyekibakubya. Obwavu buyitiridde mu nsi. Kati mu bwavu obungi bannaye gavumenti muyambe abantu bali buki? Bali bubi. Abantu bali bantu bali confused kumpi. Bantu bali bubi. People are poor. Are helpless and hopeless. Abantu bavu tewaliwo obwavu bwe nalinda byenga buno bwendaba. Zibeera mu church nolaba omuntu nga wasiringi 10 nga wasiringi 5 omuntu omukulu golowooza kikekyo. Omuntu omukulu wawe ng'era nawe ogenda kumutunuulira ng'ogenda kumukubakuba mutooki bwoti nga mu mazima bw'ali. Sente zirudawa bantu batono nnyo beekuŋŋaanyizaako sente ziri mu maka gaabwe. Batono nnyo abali mu system. Now kati waliwo psychological torture. Tubale twogera ku physical what? Torture. Naye waliwo psychological what? Torture. Abantu bali psychologically tortured. Olw'obwavu, olw'enjala, olw'obulwadde. So if we have a government that is really nabadde mpulira minister, prime minister nabanja ngagamba mwebaze ngaga Ssenyonyi buli lwojja wano ojja buzi kusiiga nziro naye asiiga nziro oba bituufu. Wabadde mu parliament. Ssenyonyi bye yabadde ayogera tebyabaddewo. Yagamba usiiga buzizi nziro. Siiga nziro. Ssenyonyi bye yabadde abanja abantu be yabadde ayogerako tebaliiwo. Tebaabula. This is my prime minister oba alaba. Oba talaba. Let them produce these people. I'm a human rights activist. Twagala abantu abo babaleete. Ffe nga ba human rights activist twagala abantu abawambibwa bonna gye bali babaleete. Political prisoners babaleete babavunaane emisango batubulire emisango gye bazza. Ati sibawanne mu kooti. Naye abantu bali ate to make matters worse they are being tortured. Tebaba basiba busibi. Okukusiba is a psychological torture. Naye torture kwe kutandika okuba omuntu emiggo. Tewawulire bano abanupu be bawambi. Baba kubye muganda wa Bobi Wine teyakunyumizaako. Bakubye oli emiggo. Agenda okudanga alinga agobayirinde. Nga yenna alinga nga agize. Nze nawulira wano ku mulembe gwa Kayihura. Mukama amusaasire. Yavuddeyo no Jeno n'agamba nti yeewunyiza nnyo abapoliisi be yakuliranga tebamukubira adde ku ssimu bamukubira kinga yatta abantu n'atulugunya abantu. Yagambye abapoliisi babi nnyo. Mu bintu byenyiza okwebaza President Museveni byakoze kwe kujjawo Kayihura. Byebyo kabe yakakola. Ekyo kye naalabye ekisinga amaanyi. Kubanga Kayihura yatta abantu. Kayihura n'omusajja ono simanyi owawane Kasanga ti wano bamuyitaani boda 10 kitata. Then you get those ignorant people. Kyenabadde nkugamba baddira abantu abataasoma na poliisi ne babambaza ebyambazo bya poliisi oba ebyamagye ne babasindika mu bantu. What do? Kitata yalinganga DPC wa mu Kampala. Kitata nga alina amaanyi agasinga ne DPC umulembe gwa Kayihura. Kayihura yakuliyetinga nga havoc crisis mu bitundu n'ateekawo obunkenke ne bayiwa amagye ekigendo kyakufuna ki
kyakufuna sente. buli wabeera obunkenke waliwo sente ziba zijjawo. Yes, gavumenti ewaayo sente. Ate bakugaye nti Bobi Wine simanya agenda kuba akasanga ati ate waliwo n'Besigye oyo agira kati bamaze okusomamu waliwo olukoola okwekalakaasa ekasanga ati kati ensimbi ziba zijja. Ugere kulaba ku makya amagye gayise poliisi eyise biki bitanka biyise eby'amazzi na biki ku mulembe gw'ebitanka sente byalawuna bazibitaddemu. Gw'olaba Kasogedde bajjawo Kayihura wali olabyewo obunkenke nga obwali okukayihura. Obunkenke bwali bungi. Wano omusajja owa poliisi eyakawumula era mwebaza. Omusajja yajja n'atereeza poliisi oyo eyakawumula omudaama wano. Gundi. Omudaama ono eyakawumula. IGP Ochola. Ochola. He was a well-trained officer, police officer. Yeah. Nero Kayihura he was a military guy. Ne bye yali akola mu poliisi nga tabitegeera. Kayihura bw'aba najja tu ensi yonna ebuguma. Ebuguma. Atambula nga president mulamba. Nga n'okuva ne Kampala ajje wano e Kasanga tagira mu helicopter. Sente zaffe ziboonoona. A lot of money is being wasted. Waliwo ebintu by'otunulira mu gavumenti wano ebiteetaagisa kubaawo. Nga biriwo musonga. RDC bakola ki? RDC bakola ki? Batuga bayambako kubesa ekyo. Ne basinga okubeera aba confusing abantu. RDC. Mukyala wange yali alwanirira ettaka wano RDC w'emukono y'omu ku ba conflicting issues. Mu by'ettaka oyo w'emukono naye akyaliwo. Mukyala w'emukono mu Siraamu. Genda omunoonyezeewo y'omu mu babbi b'ettaka. RDC tebayamba RDC bayamba ki? Nina RDC wane Kasanga ati nganwanira ka plot kange ekkubo. RDC lamibambe bwati enkeera ne bamuwa sente. Nagenda okuddayo enkyanga ayogera Ludicha. Ludicha balogera bati. Gondi yayo. Luchambuzi. No, because bw'oyogera ebigambo kifuula nnenge. Oba oyogera Ludicha. Okay. Omuntu yabadde ayogera ebintu ng'ebitegeerekeka. Ogenda kuddayo nti ate omanyi. Mbadde manyi president yatuweereza ba RDC ku. Ba RDC tebalina balya sente za bwereere mu ggwanga wano. Za bwereere, all those offices need to be closed. Uganda, we are spending money for nothing. Ndaba ba RDC bajja mu nsonga za ba RDC beetaaga kugiwaayo ddala bonna. Tuwadde RDC. Bwe bazingira kati tewali kitongole kikola ku by'ettaka. Wamba wekiri. Katune bitongole biyitirivu. Echa minister simanyi ne tubeera ne presidential what? Land Gundi. Land desk simanyi biki. Bakola ate kwe bino byonna bitongole biri kubba bubba. Hino byonna byetaaga sente. Byonna biri kubba bubba. Byonna byetaaga amamotoka, byetaaga amafuta, obujjanjabi. RDC baveewo. Eggwanga lyaffe nga linaaterera ne ba MP twagala okubakendeeza. Kubanga aliwo ensonga emu gyetera olaba nti osanga Saidi ng'ali mu musango gw'ettaka ng'alaga gwina kuba guti ate RDC yamugagula kweganga ate Saidi takwatagana na RDC yagamba nanoonyereza kino n'ekirala Musumba obukugu ba RDC babujjawa okumanya ekintu nga ne ku ground tebatuuseeyo tebabulina boogeza kubanga boogera the voice of those who want them who promoted them abo basindika boogera bye baagala bali bakama baabwe bawulire naye tebalina buyinza ku ttaka era RDC alina kyayinza okukolera ku ttaka RDC ate akukolera ki akolera ki oba omuntu te kumuwa buyi sente RDC tebakolera bwereere balya sente they are eating a lot of money babasasula meka gendayo nabo olabe nabo babeereyo mu maofiisi nga bayayuya buyayuyi balinda busaala bwabwe omusaala gye baba tegibamala kati bwe bakwata ku gwe ow'ettaka sima olina eka 5 njagala ombuli RDC ng'asanze omugagga yaguze ettaka lyo ani eyaligula waliwo omwami eyali aliguze simanyi ettaka eryo lyakomekereza lizeebwa ebintu byagenda ne mu kooti kumpa omugagga ye yasinga omusango kati omugagga bw'asinga omusango ebaga gavumenti egenda kola ki
kamere musasula era musasula halika naye omugaga yavaawa mu myaka gino ataliwo myaka giri avaawa mu myaka kati gwe tulabanga ekyo nakyo kakodyo obukodyo kakubba eggwanga kati ezo sente ziba zirina gye zidda zidda kati musumba gwe ettaka lyobadde ongambako wali wangula ate balitwala nabivaako nembirekero mukyala wange si yange ya mukyala wange naye nze mbadde njogera ku kkubo nabivaako era nengula ekkubo awalala RDC nga gatoyina kkubo RDC yekoba alala bali bamuwa sente nagenda okuddayo nti ate enkya tuli mu byakulonda simanyi waliwo okulonda kwani awo kwokuddamu okulonda awo ekasanga n'okutuusa le bamukyusa n'avaawo ono mwemukono gyali ye mukyala wange can bear witness agenda nga efuna ekiwero n'atuuka n'okukwata mukyala wange naga we fuluma genda RDC ate ono mukazi munne nze ndowooza yandibadde amukwata naki n'obwegendereza naye yamugira ki yamublastinga era nemukubira esimu mbadde nsuubira gwe RDC obutakola kino oblastinga otya omukyalo oyo aze ng'alina ensonga y'ettaka lya famire yewaabwe gwe n'omublastinga kitegeeza obadde corrupted ate nze mbadde sibadde corruption naye mugamba oba tobadde corruption lwaki obadde omublastinga lwaki tomuwadde budde kituufu omuntu olina omuwa obudde lwaki tomuwadde budde lwaki omugobye bugobi n'omusindiikiriza n'afuluma kwega olabanga ba RDC tebalina kuba mu ggwanga tebalina mulimu otuuka ku they are eating our money for nothing balya sente zaffe for nothing bali mu office mulimu basecretary mulimu baki balina moroka ze bavuga za beeyi zinywa amafuta naye nga they have nothing they are doing they iso they disos bakola ki abo ba security bakola ki what security tulina buzibu ki mu ggwanga tulina police kati why do we have the isos and the disos for who babegerani ya abantu abo nali manyi ba gavumenti naye kati ne kundaga muntu diso ba giso kusayira ogera omulaba yasayi ate ne bagamba diso oba giso yalina okusayiningirako lwaki nze okufuna passport netaaga giso ne diso ne RDC there is LC system whereby LC chairperson bwampe baluwa bwe baba baagala nengenda wa LC2 baba baagala nengenda wa LC3 abantu abasatu bamala clarifying nti oyo mutuuze afune passport naye kundetera ba giso diso piso simanyi RDC basayiningire ku documents tebamanyi kumanya gy'obeera wadde wosula yes tebamanyi kubanga babaleeta bulesi ffe tulonda LCs councils tulonda abantu ababeera mu bitundu byaffe nomanya nti nooze mukulu same aje wa mu kitundu kyekawanda wa kituufu ye chairman LC1 oba LC2 oba LC3 nokumanya abamanyi n'abazadde bange abamanyi therefore he can recommend me nebiro byonna lwa creating fear mu bantu abantu babeeraawo mu inferiority complex okutya kubanga bonna ayogera tulina iso tulina diso tulina bajja kukwata okiwulira bajja kukwata lwaki tutiisatiisa abantu ekyenkaniddeawo if this is a democratic government kiba kitegeeza abantu abagironda bagikola ki bajagala abantu tebasobola kati ffe mu kyaki abakristaayo nga bakwagala tebayinza creating havoc kati gwe jangu wano kiri agonjo nkwateko kwataako nkwateko olabe ekiri agonjo nakamala mwaka gumu naye oba tebakwagala tebakwagala bakulagirawo
tubaye tukusaba oveko mu maka bakulumba n'okulomba basobola n'okugalawo ennyumba oba n'ekkanisa ne bakugalira eddoboozi ly'abantu ly'amaanyi era nze sasidde abali mu gavumenti eno Yesu yabagamba if you bano bwe banasirika amayinja gajja kwogera tewaliwo kisinga maanyi eddoboozi lyaki ly'abantu the gun will fail emundu ejja kukuba egwemu ki amanda musumba naye eddoboozi ly'omuntu terisirika musumba tuyina bano abatugamba nti President Museveni bw'aba avuddeko n'awummula mbwe eggwanga terijja kuba na mirembe tujja kubanga Libya tujja kubanga zino ensi endala zonna ezivuddeko abakulembeze. Those are myth stories. What about a myth? Is a concocted story. Abantu balowooza bulowooza lwaki eggwanga alikutte bulungi emirembe giri muno giriwa emirembe giri ludda wagwe aboogera emirembe tebagimanyi era mulimu abagaa nti obuzibu President Museveni yatuwa eddembe lingi kyobula abantu liriwa eddembe ki dembe ki ng'abantu batulugunyizibwa ffe twogera kutulugunya kw'abantu abali njagala kusomera mu kitabo kino waliwo obwakabaka akaswero kabaka akaswero bw'osoma mu kitabo kya Esaza essula ey'okusatu kabaka akaswero yajja n'afuga manyi kye bayita empire empire mu kiseera ekyo ng'etwala Buwarabu n'etwalira ddala n'abazungu bano ng'ebatwaliramu ne mu Africa the Horn of Africa naye yali yagitwala waliwo kye bayita the Roman Empire naye abantu bano bafuga ensi yonna nekola ki nevunama kati mu kiseera ekyo waliwo obwakabaka bwa akaswero era bonna asoma olw'obudde tebuliiwo nnyinza obutakusomera bigambo bino naye mu kitabo kya Esaza ojja kusomayo osuula ey'okumeka ey'okusatu waliwo kabaka akaswero nga yafuga ensi neefukamira yalina abasajja be omusajja munamagye ow'oku ntiko baali bamuyita Hamani munamagye kyokka akaswero teyamanya nti yali yawasa omu ku bakazi be yali Esaza Esther yali mu Yudaaya wawu naye akaswero teyamanya nti Esther mu Yudaaya ekiseera kituuka waliwo omwami gwe bayita Mordekai yali wa luganda ku Esther kakati gundo ono Hamani abaali awo abajja nga bavunama nga bonna basinza businzaani Hamani eyali munamagye omuki omukulu ng'ebiibiro bino bwe bali okukola basinza mukulu ajja omukulu balemeddwa n'okutegeeza omukulu obunafu obuliwo balemeddwa okutegeeza omukulu ebizibu ebiruma abantu buli omukulu watuuka bamugamba sebo taata era wano wootuuse tuli bulungi nnyo era abantu abo bali bulungi nnyo nga bw'obalaba nga bakuba engalo babakuŋŋaanyiza okubajja eri ewala babaleese wano tebabuulya wadde kibaluma aba wano bennyini tebaliiwo baleese baawa b'emukono be bali okukyacankira wano basindise ebaasi ne zibanonayo ne zibaleeta wano bakyacankira wano naye nga obuzibu bw'abantu ba wano bo bennyini tebalina bwogerero awo namusumba tuli mu Bayibuli nze ndi mu Bayibuli gye mbadde nkunyumiza kabaka akaswero ono Hamani nga basinza musinze yali munamagye ow'oku ntiko kakati Mordekai ayitawo ye teyavunama kakati Hamani n'awulira obusungu n'agamba onaani ono Hamani omukulu w'amagye nnyo nampiteko nga n'okuvunama ta Hamani naye sikuta Hamani yekka wabula n'abaki n'Abayudaaya bonna olukwene olukolebwa ne batwala n'ebiwandiiko ne babikwasa kabaka akubeko stamp Abayudaaya bakole ki battibwe era kabaka naye n'akubako ki stamp Abayudaaya bakole ki battibwe okiwulira bw'akola olukwe Abayudaaya battibwe kakati ebbaluwa ne zitambula mu nsi yonna
abayudaaya yenna buli we mulaba omuyudaaya ngenda kuza omwezi bweziti abayudaaya bonna bagiweeko emitwe era bwekyali bwekyategekewo. Kakati Modekaayi wakitegeera n'agenda agamba Esther omanyi nga waliwo olukwe Kamani lwategese olw'okutta abayudaaya naye kabaka yennyini yakkiriza tiwangi tiere bbaawe yakkiriza abayudaaya baganda abo battibwe. Ire ati nakola ntya ate zisobola n'amugamba Esther ekintu kino bw'otaakikole ki bw'otaakigendemu omuyudaaya yenna aweddewo ate naawe ojja kugenderamu baabe banaamala okutta bali naawe nga bakugira ki. And that's why we are telling people mwe bali okwogera nti tuli bulungi ebintu bino bwe binaamala okukola ki okuggwaawo olaba omuntu asiba beesige eyali ku bampa ku ye ate gwe naawe woogana ngaani. N'olwekyo Modekaayi n'akola ki Hamani n'agamba Esther n'agenda asiiba n'aga katusiibe nsobole okugenda ewa kabaka amutegeeze ku nsonga eno. Mu bwompimpi Esther yagenda wa kabaka n'amutegeeza n'amugamba ssebo waliwo olukwe olukoleddwa munnamagye wo ow'oku ntikko okutta abayudaaya bonna era nawe wataddeko stampu ntinze nti ye aya kabaka yali yasomamu yali yakisomamu naye teyamanya nti Esther muyudaaya ate teyamanya nti nekyakoze kirina impact ku Esther. Kati munnange kabaka nga asalawo ng'aga nti kakati mumanyi mukwate Hamani ekitindiro kye baali bakoze okuttirako Modekaayi balyoke basaasaana ensi yonna okutta abayudaaya. Hamani kye yakola ki ekitindiro kye baali bategese okuddirako Modekaayi nga Hamani yagenda okutandika olutalo olwo kyakomekereza nga Hamani yennyini gwe battidde ku kitindiro ekyo. Bino ebyawandikibwa genda obisome mwesaza ssuula 3 oba n'abaagala okubisoma muyinza obisoma. Nya nti kyokola leero enkya naawe kijja kukola ki kijja kutuukako. Nze I would urge abaana ba President Museveni n'abazzukulu muveeyo mugende eri jjajjammwe mumugaye jjajja ebintu bikola ki bisoba. Abantu abali okukola ebintu bino bantu balala era tetumanya abakola ki abatuma naye bali kuvumaganya ki erinnya lyo bali kututegekera obulabe bwengakiriza gaana Katonda asaawe enkyukakyuka mu buli ki mu buli lunaku. Okay, tweyanziza nnyo Musumba Bobson olunaku lwotuwadde n'obudde bwotuwadde nsaba osiibula abatulaba tuyene ku ssaala ate tuddingana olungi. Abooluganda ssebo njala beebaza aba TV Lubaluseewo era mbeebaza njagala kukwongako era ffe ng'abalwanyizi b'eddembe twagala okukubiriza abantu ti ddembe lyaffe era bw'olaba omuntu agezaako okulinnyirira eddembe lyo mutulopere abantu bonna abalinyirira eddembe lyammwe. Ffe tetulina muntu tetulina ki naye eddoboozi lyaffe ye mundu yaffe tujja kuboogerera mufune obwenkanya tujja kubalwanirira mufune obwenkanya naye making sure nti bwe baba balinyirira eddembe lya munno naawe tutunula butunuzi fuba okulabanga naawe oyogera kubanga onaatulugunya ono olwaleero bw'anaamala okutulugunya ono n'enkya naawe ajja kukola ki ajja kutulugunya. Kambaweeko kasitore kamu. Olunaku olumu omusajja n'afuna ekisolo kye n'akirunda awaka. Ekisolo ne kikula. Ekisolo bwe kyakula ne kirandika okwefuula nga kyagala okulya abantu. Ne kitandika okulya abantu ku mirirwano. Balina bawoogala bannange ekisolo kikyo kikutta omuntu ne kimulya. Nyini kyo n'asirika ne kirumba omulala abantu ne bagwayo ku miki ku mirirwano. Abantu bwe bagwayo ku mirirwano ekisolo ekikomawo ekiganjala ennuma
nkoze ntya olira sebo nkoze ntya nga nyiribyo bimusobera nga nyiribyo bantu bawedde okero kakkana nga kimuyuzaako omutwe nga naye kimukola kimulya kiki kyoyiga mu kino olugero lwange naye ndufumiitirizeeko ebyo byolaba emiranga egiri ku mirirwano gw'oli kuseka busesi otunula butunuzi enkya kiri mu njuyo Katonda waffe tukwebaza kubanga tuwaba n'amawulire bano okutuyambako okutulaga ebiri omu nsi n'ebigenda mu maaso tetulina muntu yenna gwe tuyinza okukaabira kubanga ebyawandikibwa bali tugamba gwe ekkubo n'obulamu era n'amazima tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze tukwegayirira ekitaffe omulungi otubeere otuwanirire mu kusoomoozebwa kuno kwonna okuli mu ggwanga lino sobole okwaŋŋanga era ow'amaanyi abo bonna abalwanirira eddembe ly'abantu Katonda abasuffe basobole okuwulirwa tubisabye nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe amen. Tetujja kusukkawo wano Jesa Mugemanya tukoze ne producer Kagere Waswa Beka Sumba toyanza kale sebo ayino lundi tusinkane amina Lubalusewa TV mazima ku mazima.